Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics balambuludde ekyaviiriddeko ebbeeyi y'amafuta okulinnya kyokka nga tennaba kutiisa nnyo. Bino babibulidde bannamawulire bwe babadde bawa alipoota ku bbeeyi y'ebintu nga bweyimiridde. Wadde nga amasundiro g'amafuta gonna bbeeyi ya petroli etuuse ku nnusu 53 nga ne dizeri alinnye, abakulira ekitongole kya gavumenti eky'ebibalo balaga nti ebbeeyi eno tennalinnya nnyo kuwanisa bantu mitima. Yevuddeko amafuta gano gabadde gakkira ddala okutuuka ku 4,500 okusinza ku bibalo enku zirinnye ebitundu 19.6 ku buli 100 nga kyava ku bali batema emiti okukendeera era ng'okutwaliza wemu ebbeeyi y'ebintu mu ggwanga ekkakkanyeemuko ebitundu 3.5 ku buli 100 okuva ku bitundu 3.9 ku buli 100 kwe yali. Naddala emmere ey'omuceere yeyongedde okukka kati eri ku bitundu 17.8 obugeraageranye byali ku bitundu 24.6 mwezi ogw'omusanvu. Obuwunga obwa kasooli buli kati kitundu kimu obugeraageranye byali ku bitundu 6.9. Kyokka Godfrey Magoma omu ku bakuŋŋaanya ebibalo bino ategeezza nti newankubadde emiwendo gyali gikakkanyeemu naye ate emiwendo gyazzeemu okulinnyamukka omwezi guno. Tumanyi tulina ebifo 10. Ekifo ekyasingidde ddala okubeera n'emiwendo egya waggulu kya Arua nga kati eri ku bitundu 6.4 okuva ku bitundu 6.7 bwe byali omwezi ogwaggwa. Ate Fort Portal nebeera ey'okubiri nga yo eri ku bitundu 6 bw'okugeraageranya bwe byali omwezi ogwaggwa byali bitundu 5.4. Ebintu ebisinga okulinnya kuliko obutungulu, ennyaanya, amatooke, omuceere, akawunga, sukaali n'ebirala nga kivudde ku musana ogw'emimula gye buvuddeko. Ekyasingidde ddala okulinnyisa ekibinja kino eky'emmere bye butungulu obwalinnye ebitundu 129.8 bw'obugeraageranye bwe byali ku bitundu 31.4. Bino ebijjidde gavumenti eri mu kaweefube okulaba nga wetunaatuukira mu mwezi gw'11 ng'omuwendo gw'abaana abasabiriza ku nguudo mu Kampala guweddewo. Okusinziira ku ba Lesa Paus abakola ogw'okunoonyereza abaana n'abantu abakulu 1.5 be basabiriza ku nguudo mu kibuga. Alipoota eno efulumiziddwa ku Hotel Africana mu Kampala nga Commissioner avunaanyizibwa ku bavubuka n'abaana mu minisitule y'ekikula ky'abantu Fred Ngabirano ategeeza nga bwe waliwo enteekateeka ya gavumenti okwongera okulwanyisa omuze gw'okukusa abantu. We are coming up with a comprehensive program that will even have long-term solution, like children getting absorbed into technical schools, even secondary schools where they spend 3-6 years studying in order to complete that phase. Okusinza kwa alipoota yakolebwa mu mwaka gwa 2019 omuze gw'okukusa abantu gweyongedde olw'abantu abakizuula nti gulimu ssente nga Betty Bugisu omu ku banoonyereza bw'alambulula. Project were that we were able to identify specific areas where research interventions could be conducted, and in particular in Karamoja, as I said, child trafficking was one of the areas, and we did a process where we called for proposals for people to submit proposals to address the research questions that we had identified. We want to profile these people who are demanding for these children, profile them, have a list of them, then we start an exercise of picking them out individually from the community. Robin Anantale, ne Giovanni Kibirige bakusakidde gule ino.